Olunaku lw'eggulo poliisi wamu ne KCCA bagaddewo woofiisi z'ekitongole kya Kampala District Land Board nga bagamba nti baliko bye banoonyereza n'okutuusa kati woofiisi zino zikyakuumibwa butiribiri. Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago olwaleero ayingidde mu nsonga zino n'ayita abakungu b'ekitongole ky'ebyettaka n'abawa woofiisi. District Land Board egenda jireka kalabiza emirimu gyayo mu woofiisi empya jemba kwasizanga Lord Mayor wa Kampala kubanga olukiiko lw'enkulembero lwa Kampala Capital City Authority lwe lulina obuvunaanyizibwa ku District Land Board. So tetuyinza kulaba emirimu nga gitankana bwegiti abantu kati abaagala okumanya ebikwata ku ttaka lyabwe balagewa. Lukwago agambye nti ekyokuggalawo woofiisi zino tekyabadde mu mateeka era n'ategeeza nga bw'agenda okuyita olukiiko lw'afuga nalwo nga 6 omwezi ogujja bateese ku nsonga zino. Alina okuwabula kwonna ne executive director ajja kuleeta okuwabula kwe mu lukiiko olwo then tusalewo ekyenkomeredde. Lukwago era akakasizza nga bw'awandiikidde Ssenkulu wa poliisi ku ngeri poliisi gyegambibwa okubanga ewambye obuyinza bwa KCCA nga kati yeetandise okukola emirimu gyayo. Kyokka poliisi olunaku lw'eggulo yategeezezza nga bw'ekyaliko byenoonyereza mu kifo kino. So nabuuza Inspector General Police kakati ye yafuuse Lord Mayor wa Kampala. So muwandiikidde ebbaluwa nga mutegeeza mukama wange oba tewakimanya nti nalondebwa nga Lord Mayor. Njagala okikutegeeza nti Lord Mayor waali n'olukiiko olw'abakansala olukulembera ekibuga weetuli. Ane nga tulowooza nti waliwo amawulire agayinza okutuyamba mu kunoonyereza kuno agali mu ofiisi z'ettaka. Y'ensonga lwaki poliisi yayimiriza abantu abadde bakozesa ofiisi zino okuzikozesa okutuusa nga poliisi emaze ozisaakinga. Ate ye ssentebe w'akakiiko k'ebyettaka aweereddwa woofiisi ategeezezza nga bw'agenda okukakkalabya obulungi emirimu gye mu woofiisi emuweereddwa. Emirimu tugenda gikolera wano. Ensonga enjala gigenda okukwatako mu bwangu ddala ze ssente eziri ku akawunti ya Orient Bank ne Stanbic Bank obuwumbi 3.5 obwabulawo nga twali amanyi bubuze ku akawunti yaffe. Sabbiiti ewedde minisita avunaanyizibwa Kampala Mululi Mukasa yavaayo n'ategeeza nga bwe bali mu kwebuuza ku bikwatagana n'ofiisi y'ettaka mu Kampala olwo basalewo oba bagiriko basigalawo oba edda wansi wa KCCA. Dini Lubowa Sava, NTV Akawungeezi.